nja kujebiriza ngenzibanje nja kudda Kabala katunda wala jina mukomboti akakabala nako siwangadde nayo ene kigambo kye wakozesa nti abaana bakalabula oba okurubuka kati ogenze mu kabala ka wala jina mukomboti kati abo tebakwatiridde bali wali basula ntebe bali wali ogamba bali tebakwatirira agulako wala jikebi nakukwatirira kuva ku Vuruviri mpaka ku Kagere akasembayo wansi n'omugana yego wala jwo bitano yankwatiriza siguze ekyanyamba nti nalwawo yiga omwenge kati wagwiga na ulira na okay nalwawo neno mala nogwiga mu maaso kati akakabala nalwanga tekali mu future kali ka walaji ne numba waliwo kati tombuziza obwawo sigala tuli mu kitundu ki Kabuusu oli mu site Kampala Kampala tewa oyo site Kabuusu kubanga Kabuusu oyo abeera site nga wakyaliwo nga tabana nateekawo bitaala ebyo bikabyo byajjo byajjo era abanda omanye kye yali ekola Kabuusu nasulanga mama soko zinkwate enzugo omanye kye yali ekola abantu nebe yatwala mikwano gyaffe bangi bantu bafa nga David Lutalo ajja ne weyambula tusira nali njakira ku David Lutalo banne nali mona kati nkyamwagala era namala nkwana Allahu Akbar nzikiririzawo setagana kumbuulira bali nacho nze mwagala kuba lumu David Lutalo yajja mufa kine basere sisere bwaliwo oberawo ng'owulira waliwo omusajja gwe weepikira nga ne wabata kati bw'otuukanga nzikiriza mwagala nnyo David Lutalo ne kuli Sevens bamukuba mwatereka baka abanne ate kati afune nze atalina lwaki abeera ku baka abanne akaranga akawulidde gundi yajja David Lutalo wano oze mabega oli mukau kana kabala kawalaji nako ndaba tekankolera oddawa nzi ngenda kati olwo nkujira ndandise okwagala okufuna anchekeja kulira feeling zitandise yimuka zirize walenge wulirize zenateri olaba kulomi olaba factory ya Lomiweri Lomizi wine njimanyi waliwo ebbala eryali wano nga lituna nnyo abasiraamu mu nsonyi kamutambuza ddembe lirinako ne gundi bwe basobola bbiya wali wa mukiga nakati likyaliwo obeeranga agenda ekitebyawo obanga agenda ku pasita kya pasita Tom naye awo wati bateekawo amafuta naye waliwo omuwala bali bamuyita Grace awo we nadda mulamu gyali mulamu awo we nadda naye ndyoka omuwala bamuyita Grace yanyamba nnyo yambeererawo kumukutu kwetuli Tonazi Media tweyanzege mwenna abekumira ku mukutu guno abatulaba nowayo obudde bwo nojja notulaba no sharinga no commentinga no subscribing notakomao nokona mukade nti buli kiteekayo kyonna oba osobole kubanga okifuna kwewe ne tukweyanziza kitundu kya kusatu ebiwobe mu nsi y'omukwano nga tuli ne Nandigia Margaret twagala kumanya bwava nansana ebyo byonna abikoze naye nga atugamba ekireeta ebyo byonna entandikwa oba ekyamuleetera okukaaba ennyo mu mukwano gwe yalimu bwe yavaawo yaddawa biki byakola banga abagambye twavaawo ng'abagamba nti bw'oba olaba nti toyina bbina toleeta mwana mukozi wakanga wa bbina toleeta nso towereetera bizibu
Toleta bizibu. Kuba manyi nti tewekakasa bbaawo toleta usigalo mukwano ojja muttira bwereere nga ta usigalo si yayagadde bbaawo wabula bbaawo yayagadde usigalo. buza kumula butunazi media balamusiza mwenna abaagalwa abalungi abalokole Yesu yeebazibwa abakatuli kimwe bale kusiiba abasiraamu mwebale kusiiba balaba mwasiibye enkuba n'etonnya. Omanyi enkuba eyatonnye gwe nawulidde emirembe. Ennyumba yonna neeweweera eti mwebale nnyo kusiiba ba mikwano. basulanga tebeebise. Bonna abasiibye Mukama akibabalire. Abantu basiba tebeebise ng'asula ali ati butekatisaasira abafumbo abaagala okuzzaako abaana. Ozaba tebateekako faani mu budde buli. Awo nno we tuli tugenze mu kitundu kya kusatu. Nande yakugambye ate gano ge mazima reality. Bw'oba omanyi teweekakasa bbaawo. Toleetawo sigalo. Lwaki oleetawo sigalo? Muleke menyeka n'emirimu gyo. Gw'okimanyi oli wa black n'oleeta kawo sigalo nga ka brown. Kalina eriiso litambulira mu liriti. Ate ekyokubiri bw'oba omanyi naawe omukyala ewaka ng'olina ssente zakuyitaba naye nga tolina mpisa toleetawo sigalo. Yo nsonga nnene nnyo. Awo sigalo ngenda tuuka nga nfukamira amavivi ku ttaka. Mukama wange akacaayi kaakano amazzi nagataddeyo. Gwe omukyala ojja veri ng'obogola bogozi olinga laddu. Baba. Era ajja tuuka agambe mami leka oli ampeereze gwe gira otudde. Amusi. Ate amusi eki? Ate omulimu gwange ki sikuweereze? Oba naawe omanyi munnaawe ssente zaakuyitaba empisa ne zizitwala toleetaawo sigalo. Omusajja Nye. Ate baŋŋamba ba sigalo bajja waka nga bajja balina ebintu ebyo abamu si bonna. Nga bamutendeka okuze munnange mwanange okuze naawe osobola kubeera n'omuntu n'omukuuma. Yena kamala kaddayo waka ne kagamba maama nkubuulire enkola. Oli omukazi asiiba mu kusosola njala asiiba ku ssimu. Ate weewale nnyo awusigalo okubanga yafumbira bbaawe emmere. Ba awusigalo ebimu mukwano tujja tulina ebigendererwa birala. Sobola n'okuvaayo n'omudagala gwange mu kyalo ne ntandika okuwa bbaawe emmere nga gwe nkuwa ndala ne bbaawe muwa ndala. Era niko laba eyali akuyita maami agagwe ekikazi gwe naivaayo. Obucaavu bukususa. Sebusavu. Ye ng'ompunyira. Alina weetunuya ng'olaba towunya, enjala zikoma eri mu bire otukula, naye nga ye awulira owunya. Enjala zikoma eri mu bire weetukuza otya? Mutuufu. Abamu basooka kwetukuza n'alyoka ateekako enjala. Zimala buli kawungezi nga zikyusa. Nga zijjako ssente weeri. Lwaki? Asooka kunaaba naga kati maze okwetukuza. Olunaku onaaba mirembe. Olunaku kisinziira. Wamanyirira oti. Kati nga ffe abaavu omanyiira onaaba emirundi ebiri ogwokubiri guba gwa kwebaka. Kyo weemanyiiza ky'otasobola. Embeera weekukuba n'oddayo mu mubiri ne gutandika owunya. Kwe tuli ebiwobe mu nsi y'omukwano. Tandikira awo ekitundu ekyokusatu. Bonna mukwano gwange ngamba waliwo wagala omulimu ntuukayo. Mukazi yali mutinitini muwanvu. Nga we mwandabye ogwasoose nga nnyimiridde onteeke ku mukazi omutinitini omuwanvu. Ngolaba gy'olaga. Aba ndaba. Ntuukayo nali nsula mu ddiiro nga bo balina ekisenge. Nga ffenna tukozesa ekintu ekinaabiro. Nzijukidde. Ninawe opangisa bubi era wena tofuna usigalo ng'okyapangisa wakipangisa lumu 3. Baali batta omwana omuwala nze namutaasa. Muwala ngadda mu luggi alingiza mu katuli. Omukazi amulaba yali amusse. Yali tasobola butamutta banna naye nga kyekikussa. Kyekikussa. Ngadda mulinga kakulingiza. Kati ekitaategeerekeka ekinyolo kino oba yennyini yakyonona n'akikulamu kati ye yakikuulangamu
Nadda mukati nalingiza uncle ne aunt kati omukazi akizuula nti bamulingiza yali amusse. Kakati bannange bawusigalawo mbe muleeta babakulu baba baalaba dda mu buyita buto mwe mulowooza tuba bato ne tuba twalaba. Naye nze nategedde nti omukazi asobola kwetuninga n'abanga olaba muto naye nga omukazi waba ne ssente asobola kino okukola ekintu kyonna nadda obuto. Tugende mu maaso. Munnange ntuukayo ewaka omukazi andagira emirimu ngenda kukola kino ogenda kukola kino waliwo akaana aka. Amugamba tewali anti ebiseera baali batubayitanga anti bana kati simanyi kwasi kyasobola bwawo sigala. Omwami we yajja yansanga nkutamye nga nina bye nnongoosa wansi w'ekkabada. Yasooka n'ampima okuva we nali nkutamye. Nze nali mulaba kuba kkabada yaliko endabibwamu nga nze mulaba era ne mmanya nti kati ono ampima. Tanaba kutegeera ni gwe baleeze. Olunaku olwasookera bana abasajja naamwe mwekweveko olunaku olusooka. Era bwe namulaba nga mpima saamukkiriza kumalayo ne nnyimuka. Lwandibadde lwakumeka? Yandibaddeko wiiki. Akupime pima amanye nti kati ono asobola okukola kino bwe mba nfunye mu fikisi zange akkiriza oba takkiriza. Ne mugamba kulikayo uncle nti nvuddeyo gwani konze nze erinnya lyange bwe muliwulira. Nangamba ne mugamba bandeese kukola wano. Okay, anti ali wa ne mugamba ali mu kisenge. Dadi ndi eno nti ekiro museere mutandika okulya ebintu nga mukkiriza ddala twebaza. Jjukira namala omwaka gwange mulamba. Simanyi wadde. Kati naakagwawo nasibye enkola emirimu ate mwe mutandise okundeekaanira. Tusula mu ddiiro balina ekisenge. Kagamba nammwe muwa bannammwe ekitiibwa. Naakamala okugwawo munzikirize nneebake. Kuba temwagala wakino mupangise ruumu mufune ennyumba ennene. Jjukira ogenda ofuna obwawusigala osooka kumbuuza gwani olina abaana bameka wazaalako berebere kakitegeeza wemba nakugamba nazaala kitegeeza mmanyi buli kimu kye mugenda okukola. Ate olwo kiri obudde tulo twajja. Nga kati bazzaako kino kiwedde. Nga neyakupimye otandise omulowooza. Sinnaba wabula ntandise olowooza bye bali mu kukola. Era wejjo ne mwana kati bagenda yimuka bagende mu kiyigo banaabe. Ate era ekyobusiire era baayimuka ne badda ne bateekako ettaala ate ne badda mu kiyigo ne basumulula shawa. Oba otegeeza ki? Munnaye nga atandika okukola. Abantu balina obusungu. Atandika okukola. Yakoma kumpima. Ankola emirimu tegyali mingi waliwo akaana kamu nga nkalabirira ayisikuliimu biki. Eno wenfulumako wabweru wenfuna abansiiya oba ompulira. Mpezaawo omwezi mbala omundi waka. Nga nayiga emirimu gyange. Okola. Tewali complaininga ndya bulungi omukyala oyo yampisa bulungi. Sijja mwogerako bubi. Naye yaŋŋamba togeza ne weetantala n'okwata ku bba wange. Kwokya. Nti owulidde muwala nti ye. Mba neebase lumu emisana lwali lwa Mmande omwami kyala agenze kukola. Omwami yakola litaani n'akomawo. Yakomawo nga ssaawa awo 4-5 maze emirimu gyange. Weebaseemu. Neebaseemu. Oluggi luggule. Ate kati neraliikirira. Omwana maze omuwa breakfast alidde kuba bulijjo yamala omunaaza addawo nakola ki? Nange ne ŋŋaaka mpumule sina bye ngenda kukola. Mpuli ngenda owulira omuntu ayisaako ati ku kisambi. Namuyimukira mu luyi. Nga ngwampisaako omukono olinga n'embizi. Namuvuma ekinene ate nali simanyi na basiraamu. Kati njagala okubemu akafaananyi. Leeta akafaananyi ako. Ositusa amaaso omutegedde yeye. Era nafukamira wansi ne mugamba uncle bansonyiwe. Mbadde mmanyi bano abavubuka baawa. Simanyi ondaba wenkwata enjala. Mbadde mmanyi bavubuka baawa. Nsonyiwa. Nangamba tewali buzibu mukwano, tewali just kale nange sitaani yankeme. Nze okay. Okemera ku nze.
nange nensirika ekiro ekyo kyennyini era naddamu ekintu kyekimu yabala omukyala nga yeebase abakyala bakoowa najja ekiro nga neebase ku kafaliso kange mu ddiiro senze nalina omuze nga bwemba neebase okugula okumukuba Kampala mala kuba mitiyana kuba nkooye kyembuuza naye nali mu mpale saali bwere okukyogamba nabota kino watandi kyogedde kyogamba kubeere Kampala ko nikubeere mitiyana olwo nisa fresh eya teri ampulira tewali agenda kundaba era omukyala yenna ekyo kiyige webake kofunako obudde webakamu Kampala mukadde yonna yeegolole dikira ogifunza gwe wasiibe ogifunziza oti era n'ekiro ogisibe isaako ku mpewo ajja azze nsamulimukira mu luyi mugaa anko ngamba ki nga kimanyi ngenda gamba anti nti emisiku macha wazze nakati era wunoze nangamba yogera mpola nawe omulimu teguliiwo era tewaba yukira tebanaba kumpa kasaala kange kati ono omukyala kirayika nze nga nze bwemmanyi yampulira nga njogera naye teyategeera ani gwenjogera naye kwe kumpita nangamba gundi kati omwami nga amulaba waali mwami omukyala we yakyuka okumpita omwami yayitawuga jukira okugenda mu kisenge mu kinaabiro oyita mu ddiiro tontegedde we yali ajja gyendi yalabika yasooka kuggulawo oluggi lwa kinaabiro kati we nayogera omukyala okumpita ono yakuba direct paka wa kati ono awulira njogera ampita noli agamba nze ndi eno mu kinaabiro kikimubadde ki era ku makya obudde we bwatya nali n'omukyala n'agenda n'akola kola omukyala yayanguwa okudda ne mugamba samugamba nti baawo yankwatiridde wabula namusaba mugamba anti nkoyo okukola nangamba kiki muwala ngambadde nkufaako biki kwanza sigamye nti ondabiridde bubi wabula nkoyo okukola ki yangamba essaawa zino ninawo obusente butono nali nkoyo emitwalo 6 yampaka emitwalo 4 nangamba woba olina wogenda okumpi olidda noono n'emitwalo 2 oza nagenda wa nakyuka bujuusi direct nenzira kabaala akali emmanju jukira nkugambye nafulumanga wabweru nga tebaliiwo bakusiiya era naawe kimanyi kati nzire kabaala akali emmanju kali kamukiga bano bakusiiya obawuliriza oba nedda mbawulira kati obuzibu bwali ludda wakono obuzibu bwono bwali nti musajja mufumbo bano wali omanyi nti bo tebalina bano wali kale wali bansi naye ng'era ndaba oyozeza n'oyanika mu ttaka ogenze wetoolodde ogenze kabaala ogamba waki nja kujja ebiri zange nziba nti nja kudda kabaala katunda walagi na mukombooti akakabaala nako siwangadde nayo n'ekigambo kye wakozesa nti abaana bakalabula oba okulubuka kati ogenze mu kabaala ka walagi na mukombooti kati abo tebakwatiridde basula ntebe bali bwe wali ogamba baali tebakwatirira agulako walagi kebi n'akukwatirira kuva ku Vuruviiri mpaka ku Kagere akasembayo wansi n'omugana naye gwe walagi w'obitano yankwatiriza siguze ekyanyamba nti nalwawo yiga omwenge kati wagwiga ulira nalwawo naye nomala n'ogwiga mu maaso kati akakabaala nalwa nga tekali mu future kali ka walagi n'ennumba waliwo kati tombuziza obwawusiga tuli mu kitundu ki Kabuusu oli mu site Kampala Kampala atewa oyo site Kabuusu kubanga Kabuusu oyo abeera site nga wakyaliwo nga tabana nateekawo bitaala ebyo bika bipya byajjo era abanda omanye kye yali ekola Kabuusu nasulanga mama soko zinkwate enzugu omanye kye yali ekola abantu
nebe yatwala mikwano gyaffe bangi bantu bafa mwemwe nga David Lutalo ajja ne weyambula tusira nali njakira ku David Lutalo banne nali mona kati nkyamwagala era namala nkwana Allahu Akbar nzikiririzawo setagana kumbuulira oba alinacho nze mwagala kuba lumu David Lutalo yajja mwemwe mufa kine basere sisere waliwo weberawo ng'owulira waliwo omusajja gwe weepikira nga ne wabata kati bw'otuukanga nzikiriza mwagala nnyo David Lutalo ne kuli Sevens bamukuba mwatereka baka banne ate kati afune enze atalina lwaki abeera ku baka banne akaranga akawulidde gundi yajja David Lutalo kwemwemu wano oze mabega oli mukaw kana katunda kabala kawalaji nako ndaba tekankolera oddawa nzi ngenda kati olwo nkujira ndandise okwagala okufuna anchekeja kulira feeling zitandise yimuka zirize walenge hulirize zenateri olaba kulomi olaba kitole ya Lomiweri Lomizi wine njimanyi waliwo ebbala eryali wano nga lituna nnyo abasiraamu mu nsonyi kamutambuza ddembe lirinako ne gundi bwe basobola bbiya wali wa Mukiga nakati likyaliwo obeeranga agenda ekitebyawo obanga agenda ku pasita kya pasita Tom naye awo wati bateekawo amafuta naye waliwo omuwala bali bamuyita Grace awo we nadda mulamu gyali mulamu awo we nadda naye ndyoka omuwala bamuyita Grace yanyamba nnyo yambeererawo ne accident yambeererawo bambi Grace nkutumidde nnyo mukwano kati naddaawo nensanga waliwo puulu ate waliwo osula bulungi osula no bbaala mabega waliwo zigundi zetusulamu tufumba kye twagala kati awo ne ŋŋamba kati wano esaawa ey'okweyubula ng'omusota ate jjukira nsemberedde enva ze nalinga edda ze nali njagala kati nga bazigira wali kasita oyogera eky'obukatuliki oli mukatuliki nali bw'oba oli mukatuliki baba bakutegeera munnange mba ndi awo lumu balanga David Lutalo agenda kwemwemu ng'eyo emwemu yafuukanga kyakunywa gye ndi bw'onnyuka wali jjukira wali twannyukanga ssaawa 5 n'osala ku Leerwe n'ensala ku Leerwe n'ojja wano kwemwemu ne nyambuka boda ya 10 otuukayo obwambalo simanyi obulabi kati olwowulira ofuuse munnakibuga Allahu Akbar byennansana tukyabimanyi byemuyenge anyumiza gwakoowa jjukira kitundu kyakusatu naye nga twafuna system egamba nti kulya si kuwaayo liya naye towaayo ekibugumereze kikuliko jjukira siri ku family bali abakugamba bayisaamu buli kumpi wiiki jjukira siri ku family plan ate ndudde okulya kati nga ninamu neeyensisi nti singa ndya yafuna ki munaye nga tugenda mu David Lutalo wajja fe abamwaniriza nalinya stage abaana beeyambula nze kye nakola najja mu maaso ge David Lutalo abajjikira omuwala eyamwesibako namukwata we nti empale nga yo tolina gy'olaga ne tumukwata ne bamutusikako busisi yo tolina gy'olaga kati bannange baŋŋamba bannange ebikoosi bibi switi tosobola kunyumirwa vibe nga tonywedde ate nga nange olumu ndaba kiba kituufu tosobola nyumirwa nga tonywedde olwo onywako ntandika okunywa tandikira ku kiraabu ekukuba n'otunula nga atalaba oti kumba olaba ogira oti n'ogira oli n'otunula endali n'ogira oti kumba olaba kati webikusabula abadde alina ensonyi nti ba tezikyakuliko ama n'ekitange mukama abaweekyomulekye emirembe naye mwebale kundeeta ku nsi bino nandi bisanzeewa
wegumala okusabula bulungi tanti mbeera nkutya nga ndi ku nnomo kati bwe nkyusaamu nti mba sikyakutya era nze ntandika n'okukwatako badde ogamba ki mba navuddeko dda naye ate sense egaba ebintu nkyagirina oba ntegedde awo kati bwe nkukwatako eno bannange mbatemyako tirina gwe ngwisizza nabo baleeta obutebe batuula kumpi mwali bibbibwe mutyo kati gwe ne byenkukwatako jjukira navuddeko dda ngene ensawo basala ogenda ojja oti nga waleeti tokyali gwe muzimu guli gwadda taata awo twayola ssente nga tugenda mwemu ne twetega n'otula olina engeri gy'otuulamu ng'okugula okuwanisa oti oluusi oyambadde mmini ng'okimanyi eri Kampala mukadde erabika oli najja nkuweeyo ki saagala saagala oli bw'ajjira ddala nagamba bakuwe kino naye nga byonna by'otumiza togenda bbinywa oyita banno babinywa tokasonywayo ecupa ezi beera nga avuddeko baŋŋamba mutandika n'okweyombyayombya se tonkwatako nandi oba tomwagadde ate n'abasajja abamu eno ensikayo ya waleti eno notandika okubalira ssente mu maaso gange waleti nosasula weyita oba balazaaki genda mu kiyigo balako leeta ne gwombalidde ssente mu maaso tokaze nze gwozirwalira mu lwedde ninga olaba akabwanga kalaba amata kati ate ombalira ssente mu maaso ate omala kaba kalina omululu kati gwe gw'omulu gwe twalinanga nga tubala kimu ekiro nsuzizza mmeka nina ssente mmeka okuva Nansana okuva lwava mu kyalo wano wona toddangayo mu kyalo siddangayo mu kyalo naye siddangamu nafuna namba ya maama wange ebisigadde ogamba mukama yamanyi naafuna sente n'agenda ndigenda kati ozifunye kwemu kati nzifune era awo mu process eyo naddako ewaka nemusanga maama yakuba enduulu maama ndabira bwalelelelelele mweyo process yennyini we natuuka ewaka maama ne munga kati ngenze raba ku Jovia ate kuno nagenda nina eswaga lyonna Katonda wange maswale natuuka tata Jovia atunula ati mga tata Jovia kyali wali we nakuleka wali omulekeseewa era wali wennyini bwali oba omusibira ate nga nsiba wali yewe yali atuntuza kiti oba kyuma omusanze Jovia akulabye ndabye Jovia akuze maama mpa kino nkonze okay yani mala nenvaayo obimuwa nembimuwa wamugula bintu n'omwami nemulekerayo n'omutwala omwagala nali kati esaawa eyo nali mulagako nti nze gwali oyita ekisiraani gwali oyagala okuttira mu nnyumba yo mwaka akayumba tekana nakuteekako na langi ndala nga we nakaleka we kalina kati we kali olina kipya kye weyongeddeko ate nze neeyongeddeko nankuwe ne ku ssente ozirabye n'omwami mutwala ng'olwo ntandise n'okukwata ku smartphone kikyoyogerako smartphone zizze kati awo n'abasajja muyigga obukambwe waki tomukkiriza oteekako n'olukomera n'obagamba oyo bwe mulaba ng'akyamu wano tajja akome eyo ankuleke ng'omwana gwe wamwezaalamu bawa okimanyi nze nsobola n'okugamba nti tata Jovia nti omwana si wuwo wali tosobola singa yateekawo akatiguusa wakinaomugabiraani nani mugabe si wuwo ng'omugabiraani ate wa wali toyina ate naye sirinawo wali okyali fala pwejja ku mazzi ngolwedde kamwekaline nga sikamanyi kuba emyezi 2 esatu gye namala ku lukalu ewa maama we bwe nategeera nti ndi lubuto nga lwa myezi 4 omuwadde ku mutwaro akwebaziza ampadde ne kahaaga naye ate nga nze gwa wahaaga mulinako ennugu nakati nkyagirina tosonyiwa
Ate nga muzanyo wa. Ekitodde ni mwongera ne muzza ku mwana. Wamma mbadde nkyabagamba. Omusajja aleeta ebinyiiza. Munnange mu eyo process nga ndika awo nafuna omusajja w'omugisu. Oli ludda wa? Awo wennyini we nkugambye awo ku Lomizi. Ekitebi. Kitebi? Kale Wankulukuku. Wankulukuku. Nafuna omwana w'abandi. Omugisu. Yansanga mu kibanda kya firimu. N'angamba njagala. Ng'egye batugamba nti abagisu kyekyo. N'ogamba leero kangezeeko. Kangezeeko. Namwagala nanjagala. Namwagala nanjagala. Akola. Nina kenjagala oyisaawo ebiseera mu bannange si buli gye mulaba kyaki nti kyaki. Mu process gye nayagaliramu omwana w'omugisu oyo bambi yanjagala. Newankubadde namusanga n'omulala naye yasalawo aleka oli ayagale nze. Mu process eyo nafuna ekigulupu ekingamba nti waliyo nabbi gundi ali Wankulukuku awo ku kyaki. Tugende tusabe. Kati natuuka ekiseera nga ndaba nga bwe naagenda mu kyaki nga tenva mu bbaala tekijja kuba ku kiki. Nensalawo ebbaala ndireke mbeere omukyalo omuki omufomu. Kati tutuuka ewa nabbi gwe sijja kwogera linnya oba yavaawo oba akyaliwo simanyi. N'omwami. Omwami yali ku mulimu, omwami yali kyefu na kati kyefu mufumbi mulungi. Tutuuka munda eyo batugamba. Kagamba yali atokosa. Afumba. Seva ne mukutokosa. Afumba. Takyuse ekirungo. Binyanya. Katonda wa. Chef. Nena kati chef era akola. Yanjagala nange namwagala samukitinga kuwadde. Nze nina omuze gumu nti wengamba nti kati njagala mba njagala. Ne kakati. Nakati wendi. Wakuba sinabafuna muntu oyo asobola okumanya nti mwagala. Kagamba kati tokyantonafuna. Oyagala. Ategeere nti mwagala. Kujakonga sente. Nga ne oba talina sente mwagala. Kuba nange nkula. Wadde sifuna kinene naye nkula. Naye omwana w'omugisu wa mwagala. Namwagala ate naye akimanyi namwagala. Kiki kyaleeta okumukyala? Ekyaleetera ekyo tutya nti kati osima. Tugende mu maaso. Tuli wa nabbi. Munnange tugende wa nabbi batuwa amabaasa amazzi mu kadomola biki. Mwegendereze nnyo wogendanga ku kyaki ekirooto ky'oloota ng'otuuse mu kyaki. Ate mwegendereze nnyo ebirooto bye tuloota. Erumu biba tebize mbu wakuba wakirowoozezzaako. Wabula kiba kizze kikulage mu maaso. Kiki ogenda ofuna. Mu wiikendi omwami ku mulimu baamugoba. N'atuula ewaka. Nenzirayo nabbi musajja wa Katonda omwami wange baamugobye ku mulimu. Muleete emitwalo 5 mbasabire. Naye nga takimanyi nakumanya nti ngende wa nabbi. Kati ate awo we baamala omugoba. Jjukira nina Grace wange yali anjagala nga nze sikola bukumpanya mu bbaala. N'angamba jangu okole. Omwami baamugobye. Ogenda kuddangayo ssaawa 3. Ne tuteesa n'omwami ng'omwami takyakola ki? Nenzirayo mu kabbaala kaffe kali. Nkole ndabe ng'omwami wange afuna ekiki? Ekyokulya. Nze bwe mba nkola nga ddala nkwagala nkuwa ssente. Oba obadde wampa. Lwaki mba sikuwa? Gw'oli n'afuna. Nsinnaba etunaatuukayo. Omwami baamugoba ku mulimu. Nze nenzirayo nenkola. Omwami n'alwala. Omusajja yali tankuba nga yankakasa nti nze siri kuba mukazi yaddamu nankuba oli. Yatandika okunkuba. Kafuuse kagoma. Kati ebyo nabijja mmaze kutegeera nti waliyo amakyaki agamu nga si makyaki. Nga bw'ogenda oli mu relationship eyaddala otuuka ekiseera ne mwawukana. Wagana kuwayo se. Munnange ng'omwami atuuka ekiseera nga tugenda ku ntake yali chef. Ng'anoonya omulimu ku ntake yeetikke eŋŋano. Nenga naye ddala ki ekigenda mu maaso. Nze aliko obuzibu. Naye ebiseera ebimu naffe abakazi tutuulengako awo osanga omusajja wamusanga ne ssente ze akoze. Mubadde naye ebbanga lya myezi 3 ate atandise okudda ku ziro. Sooka otuule emabega weebuuze.
nze ndiko obuzibu babiwulira oba sinze sooka weenoonya olabe bwoba gwoliko obuzibu deni butereeze ng'omwami tannaba buzuula tetutuuse kutunda bintu kudda mukyalo olwo ogenda Bugisu Mbale wansi eyo mu Nsokolo yatagendangako ewammwe omwami oyo yakyala ewaffe neerabidde olukunyumiza omwami yaŋŋamba okwagala ennyo okulaga nti nkwagala njagala kulaba bakuzaala yali mutuufu nnyo abasajja abalinga oyo era yongayo namwagala natuuka nekuseni ekwata enamba yange ng'omusajja ankwanye nenjiwaayo ey'omusajja wange nemugamba yeye enamba yange n'okola ki omusajja kati nga gwe wojja n'onkwana nenkukkiriza n'oŋŋamba mpaka ogezesa ngezesa nenkwata enamba ya bba wange n'ogimpa somu si babiri si basatu nga nina omukwano kuba yakyala ewaffe kagamba ng'omusiwa gwakula ate nga ye yennyini mpuya gwenjagala akyadde ewaffe ate ng'okuva edda mama tuga musajja bwakeranga n'ayekereza n'aleeta kyaleese mwagale n'obusiru bwo bwonna bumwagaliremu kubanga omusajja bw'akyala ewammwe kitegeeza ebintu bingi lwakuba munnaye abantu boononesa nti omuntu bw'asitula for example nga wano e Kampala tukola tulina we tukolera naye obuwala bukuyitako swi naye n'ogamba nti ono omukyala gwe nina waka kangende ewaabwe bantegeere mbategeere efamire zino zikole omukwano nti fuuse famire ki so omukazi yenna ali eyo ng'omwami asazeewo n'agenda ewammwe mu butuufu n'omwanjulayo mu bazadde bunogamba nti ono ye mwami wange muleme kwewussa ne mwesiruwaza ate ne mufukka basiru dakika bbiri kati obwo obukira ataano bwe waleeta ewaffe olwo wakola nnyo lwaki tewabugula ye bwe yabuleeta ewammwe gwe weewabwe watwalayo ki nokimanyi nti n'abasajja kansookezereko kusajja abasajja nimanyi n'abasajja mbasaasira nnyo kati sooka otunula ebintu wammanga omusajja amenyeka okulabirira amenyeka okulaba nga omwagala n'amenyeka ne mubiri okulaba nga akumatiza n'amenyeka ng'alowooza ne ku famire yo webale nnyo etamukwata nako n'amanya nti nazaala wange gy'ali alina abategeera oli abamu abatabikola baffe abasajja abategeera gye bali nayagala omukazi n'omwana we ozuza kusanze n'abaana aba nanze omusajja ali njagala n'abaana bange ya labbi n'oli wayagala kukuta bigere ndi bikuuta tobuuza simba wakati awo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Niko yagala mufaliso ga somero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala inchi 8 ku 12 tutunda piro blanket amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso akuba ngambye ndeme kubuuza kiri omanyi ekitundu ekyokusatu nakinaatera okuggwamu natera okimaliriza ebintu mu bitunze biweddewo kati sawa yakudda empaare bagamba empaare
Kati mweyo process Katonda yaddamu kesala zange. Tewagene mbali. Namala nengenda. Newe natukira ogenda. Bali bamuyise omulimu okole Kalamoja. Olonga mazewe ewiki nga nambanga sikyagenda ku church nga n'ebintu byawe nabibaddiza. Bamuyita ogende Kalamoja. Ne sente wagana ozibawo? Kyaziba wa mbawozazo. Kalamoja bamuwadde omulimu. Bamuwadde omulimu. Nesitudde ngenze mu kyalo. Ewaabwe nabeerayo. Ate ono Nazara yayawukana n'oli. Yanjagala naye nga akayala mwekali. Era nze bwe natuuka ekiseera ne mpulira nga nnemereddwa omwami takyadda. Nga ndi awo ninga kisasiro. Nga tewali balamu bakukuuma? Balamu tewali. Omuganda gwe bajja Uganda bamuzannyireko. Natuuka ekiseera nze mwennyini neesibula. Ne mukubira esimu ne mugasa okujja. Najja, Katonda yannyamba yajja. Ne nkomawo e Kampala. Ositeyogere Kalamoja. Nye Kalamoja. Nagenda okizuula nga ate ne Kalamoja naye alinayo omukazi. Ne lwaki mukola ebyo ebintu? Gwe buli stage panna. Ate nenkita. Osanga nange nalinamu oba empisa embi. Kati nensalawo nkite. Okomawo e Kampala. Nenkomawo e Kampala. Party 3 ba party 4. Anna. Kampala ate nakuno nakomawo ndi mugezi. Antegeera. Nzaba mpiseewo kano abasajja abasiraamu mulekerawo tuzanyirangako mu biseera by'ekisiibo. Ekanaawe. Wallahi bitalayi. Olw'omusiraamu yakuzanyira ku biseera by'ekisiibo. Ekanaawe. Kati mbuuza. Bwe mba temuna bakusiiba ffe ab'ebbali tubeera abantu. Bwe mutandika osiiba tuba bisiraani. Mbuzizza bubuuza njagala omusiraamu anziremu. Comment section irana. Ffe ab'ebbali tuba bisiraani. Wakuba tewampoowa. Babisiraani. Ate abatuukiriza ekyeddiini lwaki oba ommalira obudde lwaki otuukiriza ddiini kyekugamba n'ompowa nga temuna bakusiiba. Golooza emmotoka singa tetuzivuga mpaka mu fuluzo tetusiba oba pikipiki osiba mukko. Ati lwaki tompowa nga temuna bakusiiba? Kyokka kyembuuza. Lwaki temukiteesaako? Ate tuba temukiteeseza. Gwe mugambe ndi munnange mpowa munnange nkufumbira ekisiibo. Ate kati lwaki n'atandika okulomeza jjajja atomedde senga amalwa agatomedde ente netomera endiga. Mutirekeraawo. Amarwa gatomedde endiga. Bw'oba omanyi sigenda kuba mukyalawo ng'osiiba ndeka. Olwo ofunye omusiraamu. Anti ngenda olwo njagala kukolera shortcut. Funye omusiraamu batandise okusiiba aŋŋamba ti kati essaawa zino sisobola kusiiba nga ate nkwagala. Mukiyita batya simanyi ebattakalaati? Mukiyita batya akutaka nedda. Simanyi kiba kibi. Abatasobola kukola kusiiba nga alinaawo. Nze mba ndi kibi gy'ali. Oba ontegedde. Kati mbuuza bw'oba wali nga tosiiba kati essaawa zino ng'osiiba ndi kibi gy'oli lwaki? Bw'okiggwa. Ngati ng'olomba mulungi. Naye nammwe mutuleke. Anti kyembuuza olomba mulungi ng'ekisibo kiwedde. Kati singa mutandika ekisibo nga ndi lubuto. Kwanza waliwo omusajja eyankwana alaali mu Llo nga musiraamu alina ba ajibe bameka? Akize? Oba aji oba aki oba haki ssatu. Olwo ayagala yakuna. Nantemera amazima nansomera naŋŋamba nze bwe mba sikukubidde essimu mu alaali mu Llo tokola ki? Tokuba. Era nange nakikwetera essaawa zino nze bwe nfuna omusajja omufumbo muwe eddembe eri mumala natuuka n'esseera nambuuza gwe tonjagala. Olw'ensonga nakusanga olina. Sirina kububa, sirina kuba na bujja, sirina na kuba na futwa, sirina na kuba na futugganyi. Mbuuza abeera nga yaliwo. Aba si yaliwo. Ate nammwe abasajja bafumo mulekerawo tumalira obudde oba totegera tonkwana ndeka. Oyo mwami omufumbo omusiraamu mutuuka mu kiseera ekyokusiiba nkubira essimu ng'ebula olunaku olwo ngamba mukwano gwange oli biki konze ye. Naye anti tugenda mu kisiibo toddamu kunkubira oba na kizibu gye ndi obeera ondeetera obuzibu paka we ndimala okusiiba ne nkujjukira. Ati mbuuza bw'omala okusiiba olwo mba nkyategeera mba nkyali muntu.
Ogogo n'omwezi gondeseewo ani abaddandabirira nonsense n'okusiiba. Lwaki tewasooka kumpoowa nga tokimanyi ogenda kusiiba? Abantu bakambwe nno. Bw'oba okimanyi gye ndi tosiiba, gwe lwaki oyagala okwetukuza eri Katonda ate nga nzondese siri mutukuvu. Ekisiibo bwe kiggwa n'odda. N'odda gye ndi, kiki ekikunoonya gye ndi? Mukama. Omaze okusiiba. Otutereka wiiki kamu nkyetekoza nyanya ate ozze gye ndi. Onoonyaako ki? Era ne ba adjectivo. Gwe wategeerwa kiri wagenda mu maaso. Wano mugambye nedda. Ate nabategeera. Ate nakitegeera nti we baba basiiba tubeera bizibu gye bali. We batawoowye. Tubeera na bipali. Ekyo nabo bakimanyi. Era yangamba okuddamu okuwa ssente yange. Ogwokunanga nga kiwedde. Ate nga wayiseewo wiiki emu nga ntukulidde ddala. Ekyo kyoyogera kya mu kisiibo kino kye twogera oba kya? 223. Baba. Kati ate n'omala n'onsuulawo. Ate n'odda. Abonyabonye n'ebisajja. Anti kati olaba nze bwe mba mulaavu muweera ddala fuulu. Sibuno buhaafu. Kati ate kirabika ndowooza we yamala okulaba nga wiiki eweddeko agenda olaba bino ajjati bye bambi. Nga ate yeetaagayo nze. Kati nange neŋŋaana. Mugaana nange sikyayagala. Ndaba tewaleeta nana kintu kyonkolera. Gwe munene gwe olina olubuto gw'atamalaako. Oyo Nandegeya. Margaret si mukambwe asula kasete. Omusajja yasooka. Nandegeya yaleeta ebizibu bingi. Nayiga n'okunyiiga. Nayiga n'obukambwe, nayiga n'obuvuma. Eyo gye program yaffe ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Bangi mwebuuza ebiwoobe mu nsi y'omukwano ategeeza ki? Kyekyo toddamu kukibuuza nnyo. N'abasajja abakulu akitegedde nga tosobola tegeera myaka gyo tokwana. Naye mwe mwagala baki oba okimanyi mukulu? Kati sooka ompuliriza. Nina emyaka ndi mu 3. Ozo olina emyaka 45. Kitegeeza nze owa 3 gwe 45 olina bingi byokola ki? Byotegeera. Oŋŋambye olina omukazi ewaka, olina abaana era biki era nkwagala biki nange ne kugamba sirinaako buzibu. Lwaki oyagala mmale kusaba? Nze mulamu wange sisabiriza. Njagala gwe omusajja weetegerera omanye nti Nandegeya Margaret ayagalayo akateeteeyi. Nye ate lwaki mmala kusaba? Lwaki tosobola kwelowooza? Olina emyaka 45 naye ne mmala okukubira essimu munnange abantu balalya nki nonsense. Lwaki tosobola bireke tonkwana? Haji naye yakomaawo. Yakomaawo era bwe bamala ekisiibo ne manya nti kiwedde wayitawo wiiki emu ngenda olaba akasimu kavuga. Namugamba Haji assalamu alaikum. Ne bagiddamu nga bweba. Komaawo. Ne mugamba taata komaawo. Nange nasiibye. Nosika mu maaso. Namugamba nange nasiibye. Ozeeyo wa Grace? Olwo oli luddawo. Kati ate awo ndi walala agayaaza. Kampala wagikoona sonda ku nsonda. Abawozibu simanyi kuzunga nti ngende mabala gano ngende gali manyi nnyo wensibya amakanda nengabeera era omusajja wange aliddamu okunjagala essaawa zino. Kati manyi nti omukazi gw'otwala kati mukoowu. Bw'aba asazeewo okutuula waka ntuule waka n'omutima gwange ogwo. Naye tokola ensobi nonyiiza. Notandika okwesiriwaza. Ate namwe abasajja mukimanye nti abakazi bamala okutuula ewammwe tebaba basiru. Baba bategeera. Naye aba asazeewo busazi. Nagamba nti kati kansale puleesha. Kati wano olaba wendi wano enfumbirwa. Basigamye nti abasajja abankwana babuze. Naye mba ngambye kansale puleesha. Bangamba abakazi naku zino mubeera na kisaganda otoolako butoozi. Nogamba kati kangende n'ono. Anti era oyo ngenda ogamba nti kangende n'oyo. Banda batuukiridde. Leka nkubuuze. Olina omusajja. Olina boyfriend wakwagala. N'omulaka nga akugambye nti agenze wali kukola gwe nodda wano ate nodda mu bbaala wali n'omulala. Muli okiwulira otya? Ddamu kyombuuziza. Bw'aba ddala okyakijjukira ddamu kyombuuziza. Omulese mwawukanidde wano n'agamba ngenze ka
Naawe nomugamba ngenze kanaye ate oba ova wano n'osibira ku timeless n'osooka obeera kanooyo omulala ate oba owulira otyo oba okiwulira otyo. Kati nga nkola nga ndi n'omusajja omulala yo mba saasazeewo na mutima gwange kwagala. Oba osazeewo nakyo? Mbadde zibadde feeling kati njagala oyawule. Mukulu osobola okuntunuulira wano feeling ne zikugamba oyo muwala anyuma okunuuna emimwa alina amaaso malungi ompulira feeling alina nnyashi alina entumbwe kati olowooza wakati awo ali atyo ezo ze bayita ki? Then obwongo ne bukugamba olowooza gwe weka muliko oba mpulira bintu bya mirundi emeka ndi ku bwongo gwe weka muliko kati olowooza oli tamwagadde oli tagenda mukwana then nawe muyiseemu eggaali. Then ne wabawo omutima ne gukugamba ayinza okuba naye mukoowu teri amukwana. Bw'oba osazeewo mwagala mwagale oba toyagala muleke. Ebiri ebintu bimeka. Kati gwe oyinza okujja jeeni nga toze na mutima wabula oze na feeling. Ate naffe abakazi ky'obusiru bwe tulaba ebyo tulowooza oze na mutima kumbe feeling weegombye entumbwe weegombye eriiso weegombye buliipu. Nenga si mutima guguleese. Bisange ku Tronaz Media YouTube channel yaffe iwotuukawo subscribinga toweerabira okusubscribinga sharinge ate comments tuzaagala nnyo okulaba nti kiki ekituzaako. Nandege ajja kukoma waababuulire ngenda kufunayo omuntu bajje bagasimbagana gombo tuulamu ennyo kyentera otuulamu awo ku papaazi nomanyi ekintuuzaamu olaba ku misaaki gwoteega gwoswama ntuulawo n'abantu tebatera nnyo okundaba naye ntuulaawo ndabe ku misaaki alina firimu zafulumye ennaku zino nungi zibuulirira mulabeko nsanga nange asobola okunteekamu kyogamba tonamulaba ngono bw'otuula tomulaba simulabanga nako naye bangamba emmotoka ye yiyo naye simanyi oba ayitawo ati oba ira ati ndowooza ngenda otuulawo nga yagenze tugamba afuuka simanyi waapi wetegereze nze kyenzogamba nneegomba abeerawo ku budde mwebaze kuba waliwo firimu ezimu ze nayigiramu kati waliwo firimu pati gye yazannya wano omwana omuwala we yaleeta omuko ng'ate omuko gwaleeta amumanyi alina ebibi yamukola yamuleetera ejjambiya Misa Kisemakula ku papaazi nkimanyi obeerawo bw'onoolaba ekyananga kyekyo nakituusaawo kyagala kulaba bulabi temuli birala sirina oyabanga temuli birala ate oyo sa sisobola ayagala alina ensonga ze ng'omuntu kafirimu naye ibaideo tulina ebitone nange muba olina obulango nze tekigana kumpa kasente omwana wange ayagala soma baswiti kirina ssente ate ne baboosi abamu banaye tujja gy'oli okubasaba emirimu temulaba bunene bwaffe mumanye twagala mirimu olwose we nagenda omukazi nambuza gwe nawe onoonya omulimu kwoba obunene olumu tugejja mpewo nannagu naye nga wazaalibwa oli munene nga amata gaanoga nga tosobola kwesalako obunene tusobola okulanga obulango tusobola tombuuziza mu butto nga nazanya firimu naye mama ebitone byakala kalango kikosobola okulanga konna gwe n'akebizigo ak'emmere buli kalango konna nsobola okukalanga ne kaba kamufaliso nze kiri nti ompadde ssente omwana wange n'amalako ekyomusanvu kyenjagala kuba ayagala kuba nansi kati anaabeera atya nansi nga sirina ssente kati essaawa zino yatudde waka wabayo alina omulimu nga guliko ssente nze nsobola okukola newonanga nti kola contract mpaka omwana wo wanaasoma n'amalako nja kikola kuba omwana wange njagala akole ekyo kyesaasobola kukola kyenjagala kyokka siibula omulabe wa Tronaz Media ate obagambye nja kudda ojja kukomawo obadde okyabagamba nti ogenda funayo omusajja genda funayo omusajja bw'oba omanyi ng'onoosobola okuddamu ebibuuzo bya Nandege jangu
mwefumite nze nja kubatunulira webyetaaga okwekwata ebitogi ngamba taasa nefese sirwana ate sisikolangako mulamu wange kubanira musajja sikikolangako oba naava wano nga mugudde mu laavu mwe mumanyi anti era ojja okimanyi toze kusanga mufumbo siri mufumbo mukwano nekyasigala nkubiriza omulanga bannanga balina emirimu egiriko kasente nkola sigambye sikola naye enfuna yange si nnene esobola okuweerera omwana wange okumalako ekyomusanvu esaawa zino omuzadde yenna aweerera omwana ekyomusanvu bali mitwalo emeka kati bingi kati saawa zino ali waka era nowano banatera okusaba registration iye emitwalo 10 bagisabye edda era kyekimutuuziza ewaka so alina kalimu obulango osanga n'ekitone kyange kyekinaaviirayo nenzanya firimu ye bana omukazi nabatanzi nga nzanyira nange mukama nsaba busabi nabatanzi nkulabe mama abeera ku BBS katusanyuko bakatukakale bali babiri olona batanzi n'omulala waliwo ono atera okuzanya ye yetegedde ali awo munene sijja mwogera alina akabina bambi mukwano nze nzanyira bulungi era nkwegomba nnyo era nze netandika ozanya firimu nzanyanga ggwe waliwo abeera siriyasi waliwo abeera nga ate sawa yakukaaba tonda wange naffe gye tulisobola ozizanya omulabe Tronaz Media tukweyanzeege akadde k'otuwadde okubanga wooli ate mpaka okutuuka kati programu yaffe ebiwoobe mu nsi y'omukwano awo weekomye olwaleero nga ndi ne Nandegeya Margaret ebyo byonna byayogedde akubuulidde kituufu maama oba olaba kati mu myaka mpozi 4 ani ani alina 4 baswiti ze sina myaka 4 nina abaana bange bebo naye sinaweza naye weebuuze ono omusajja ono yaleeta ebizibu weyamusangira yali atya nali ddofe nali sitegeererako ddala ekyo ddofe tekitegeeza nti omubiri gwe gwali tekigutegeera nali ddofe nga n'omubiri gwange ddofe kuba nali simanyi nti nina nnyashi nali simanyi nti nina entumbwe nali simanyi nti nsobola okutunula omuntu n'ogamba owaayi alo jasitimbulamu kasente kunyirira ndowooza nga nabadde ne sente ndabika bwenti era omwana w'omusajja yenna neewuyawo wamma jangu oli steady togudde ku duplicate ndiko oli gino sukaali akyali mu supu mwali ebirungo mwebiri yasimbulamu musajja ogwo antegeera olina okugula bikajjo bya goowa nedda ogaye kuva lema yayima nti maama yanteekamu ebirungo byanoga olusuku neki kumirako maama ate olyose nonzijukiza n'emikwano gyo soka nentumira ku maama wange mukwano nkwagala nnyo maama wange mutuzaalira kubanga ffe twali musanzeewo kubanga ondabiridde akaana kange akaakalenzi wadde sibawadde isitole yaako kwagala akasajja nga kasomesa ate nga obwongo bwako bufu kyekintuusiza wano nti gwe omulabiridde akuba tannaba bategeera nti mwe abalabiridde omwana we naye nkwebaza maama newankubadde nti kati yaddamuko amagezi n'atandika omulabirira naye si kumulabirira okusaanidde naye byonna ombeereddewo osula naye maama nkwebaliza ddala era naye mwebaza taata w'omwana wange omulenzi nti essaawa yonna tusobola okubiddamu tetusobola biddamu naye weebale kulabirira era yongera munnange olabirire omwana era kyonna kikugambye nti kisegenda kuddamu kubeera singo maaza nga taata w'omwana gy'oli weebale kulabirira mukwano nenebaza bulaza wange ali awo masajja awo nga wensula awo simanyi bulaza wange oba nkaabewo oba nfukamire bulaza wange va ku bulaza ateekako omukono nga bagenda kulongoosa ng'omwana aganye okujja naye nga ate taata w'omwana gy'ali beffe n'agamba oba kyetaaga teekako omukono kanguteekeko natuuka mu ddwaliro kesi kiriniki ne bambuuza ani taata w'omwana konze yenze kyekyo kyennyini ne bampa omwana nensitula negenda eri kati maama yali eri ng'ala yava eri ng'aseka nagamba mannaye mwana wange alabye ennaku koze kiki
omwana bamubuuziza taata w'omwana ali luddawa n'abagamba yenze kati mugaanire muteekewa nze wempeta embuuza abasajja abagala obbazaalira tebaliiyo abali mu kumagezi ne tuzaalira abatali mu magezi ebo Katonda baba yakuma omupakiremu amagezi agafuna mazima n'otuuka olumu omwana nga taata w'omwana atudde wali alya naye gwe bulaza wange n'otekako omukono n'ogamba nti yenze taata w'omwana bulaza wange nkwebaza weebale mukwano weebale byonna byonkoledde nakati essaawa zino byokyankolera weebale simanyi wenyinza kwebaza naye weebale kuba ogezezaako tukumakuma nga taata waffe agenze ogezezaako tukomyawo era tukomyewo era tukwatagana bulaza weebale ate naawe weebale kwebaza kubanga abamu beerabira obikola nawe nakyerabira bulaza ekyo kyo nkyakikugamba weebale nenebaza ne basisita bange abambeererawo nga ndi kabimbire eyampa ku kisikaati kyenateekamu engoye mmeka sisi nkwebaza siiko wange bayambala engoye mmeka ngoye 6 ekyo kisikaati sisita wange yakimpa era siiko wange weebale mukwano waliwo ebisikaati bino ebinene Mothers Union kibeera eri bwekiti ng'oteekamu munda engoye tewali n'omu amanya nti mulimu engoye naye nga ate nali siri munene balyoka ne babiyimiriza obikomye omukazi anoba ng'otudde ku lubalaza ng'agenda gweoli otudde ku lubalaza akuwadde n'ekyayi onyoroza mbw'alina gy'alaga awo kumbe munda ayambaddemu sikaati nga 15 babikomye tebajja mukubire ate soko nga okwebaza eddakiika zange zinatera okuggwayo njagala nnyo ndabula abasajja bano bamaazazi boy mulekere awo okumanyira abaana b'abantu baswiti babayita olina emyaka 3 mamizi boy emyaka 3 okyali wammwe wakuba nnyoko yazimba obuboys koota ate nova ne kuwammwe ng'olina kubukojja naye n'otasobola afunamu magezi agagamba nti wano wendi si waffe kanfune omukazi twezimbe nfune akayumba mama wange n'akasente kabampadde nve wano nange mbeera omusajja wabula n'obeera ku lukugunyu lwa nnyoko bamikwano mutumalira obudde kikulumidde ebbanga mutumalira obudde kale mamizi boy naye n'abamaama nammwe mubiraba mwana oyo tasobola kubaako kyeyeekolera nga naawe wakokoze eki ng'osazeewo gw'omugamba kyoyagala akole kyalina okukola tasobola kuwasa tasobola kuba navunaanyizibwa so olina okumuleka omwana tetuganye nti tomukontrolinga naye ng'omuwadde asobole okwebezimba ayinza okuba babyogera namugamba mwana wange bw'oba okoze kino kikolere ddala naye nga ye omwana we obwongo bwakimanyi mama waali webagambye nze tebambuulirira nenebaza basisita bange sisita Jennifer sisita Kulisi bambi munsabidde Sala mwebale namala nendokoka era byonna nga bwe mbinyumiza nabyesonyiwa kati nadda bujja ni mwana mulungi ni muloko bw'oba olokose kiba kitegeeza nti awo oba wasonyiwa siba kiri kati ddayo taata gyo tosonyiwa ate n'odda emabega sonyiwa songa mbere hakuna rudi nyuma sonyiwa genda mu maaso balaaye tugamba nti mwebale nnyo mwebalira tukomye wano mbeere bulungi mweraba